Nze nkulemberamu bannange abakola emirimu gya Uganda Performing Rights Society wamu ne bakama baffe abatutwala aba Uganda Registration Services Bureau, era nga tukolera wamu ne bannaffe ab'ebitongole ebyenjawulo ng'aba Uganda Musician Association, ng'aba National Council Forum, National Culture Forum ne UNCC n'abalala bangi. Ensonga etuleeta wano olwaleero kubabuulira nti tuyina olukuŋŋaana olukulu lugenda kutuula ku National Theatre ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2023. Tujja kutandika ku ssaawa 4 naye ng'olukiiko lumaze okutuuza omuwendo ogwakkiriziganyizibwa bammemba balina kuba 100 okuleka abalala banaabayitiddwa. So tubasaba mukuume obudde, ffe kasita 10 kinaawera tujja kuba tutandika. Tubasaba mubeereyo, muteeketeeke ebibuuzo byammwe, abana abatasobodde kujja mu buliwo twataddeyo omukutu ku website yaffe www.uprs.go.ug. musobola okuyita ku mukutu ogwo ne mufuna olukomo kwe mugenda okubanga mulaba omukolo ogwo live ku mikutu egy'enjawulo. Tweyanziza nnyo support yonna gye mutuwadde omwaka guno, era tutunuulira enkolagana eyeeyongera okuba ennungi mu mwaka gwe tutandika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. For God and my country. Ekigendererwa kyakulaba nga Uganda Performing Rights Society eno tugitwala mu maaso. Ekyamazima ebiseera bya COVID tebyatuyisa bulungi. Tutawaanye nnyo n'okulaba nga tukyeyongera okubeerawo ate nga tubeera mu mitendera egyatuweebwa okukola ki? Okutambuliramu. Ekigendererwa kyakulaba nti tukunga n'ebitongole ebirala ebyo ebyekuusa ku industry y'abanabitone, tulabe engeri gye tusobola okuteeka resources, okuteeka byonna bye tuyina awamu tukulaakulanye ekitongole kino kisobole okuganyulwa bannannyini kyo, ate era oluvannyuma kiganyulwe n'eggwanga likiganyulwemu. Kuba kati ffenna tumanye ebigenda mu maaso. Eggwanga likitunuulidde nti ssente nnyingi ezirinaawo, kyekyo lwaki baagala okujja okulaba nga batuwa emisolo. Naye ffe twabagambye omusolo si mubi, naye muguleese mutya? Ye ate gwe mugenda okusolooza mugenda gusoloozaawa bwe munaaba temusoloozezza? So bintu bingi nnyo bye tuteeseteese okufuna ku lunaku luno olugenda okututuuza, ate era tusuubira nti bwe tunaaviira mu lukuŋŋaana olwo mulimu emigaso mingi gye tunaaba tukoze tutuuseeko ne ba stakeholders oba abantu bonna abalina akakwate ku Uganda Performing Rights Society abanaaba beenyigiddemu ku lunaku olwo. Ekintu ekyo tukyeteeseteese, essente weeziri tuzikuŋŋaanyiza. Era nga bwe twagambye nti ssaawa eno sobola kwasanguza mutemwa kubanga bammemba balina okukkiriza nti bye tubawa bikwatagana ne banaabalabye mu bitabo bye tukoze ebibaliddwa. Kaakati weekinaabanga ekyo kiwedde, tusuubira okugaba ssente ezo mu myezi 2 eginaddako oluvannyuma nga AGM ekoze ng'ewedde. Kuba n'okugaba ssente ogwo mulimu emitemwa gye tuyitamu. Si nti buli muntu eyajja ne yeewandiisa aba afuna, oba buli muntu asobola okufuna naye kyafunye kyekyo kigwanidde. Ekyo gyonna emitendera tulina okugiyitamu. Kale tugenda kwewa obudde bwa myezi 2 okuva nga 2 okusobola okulaba nti ssente tuzidistributinga nga bwe tuzisoloozeza era nga bammemba bwe banaabeera bamativu nti ddala kyekyo ekyavaamu. Kati nja kusooka ku kisembyeyo etteeka nga erya copyright gazi okusuka ku Uganda Performing Rights Society yadde lye litutwala. Eryo lirina department namba
mu registry nja kusaba mukama wange ekyajja kukirambulula bulungi kuba be bakutte bendera ey'okutwala mu maaso advocacy eyo naye nga bali ku mulamwa era tuli bamativu nti ebirivaayo tukkiriza nti bigenda kukola ki kukuuma omuntu owa Uganda Performing Rights Society. Then ekyokwogera ku bammemba olwaleero tulina bammemba nga tugasseeko n'abatazze kutereeza nkalala zaabwe bawera 4,000 naye ku lukuŋŋaana olwasembayo twabakubiriza okujja okutereeza enkalala zaabwe mu myezi 6 egyali giddako. Njagala okutegeeza public nti weewaawo abamu bajja ne bawera 1,605 ennamba entono ennyo ku 4,000 abalala tebannaba kukola ki kulabikako. Kati ku poyinti eno njagala nkiyiseewo nti nga tugenda okugaba ssente anaaba tazze kutereeza lukalala lwe ayinza okufuna obuzibu n'okufuna ki ssente. Tubakubiriza nti mu nnaku zino entono ezisigaddeyo mujje mutunule olukalala obw'obanga olina ekintu kyonna ekibulako okiteekeko tube nga tumanyi nti bwe tuyimirira ne twogera nti memba wa UPRS omujjuvu y'ono era yateekeddwa okufuna ssente tetujja kuwulira mulala agamba nti nze neewandiisa ne sikola ki ne sirabika. Emitendera weegiri mwe muyina okuyita okwewandiisa okufuuka bammemba tubitaddeyo ku mukutu tubikyusiza ne mu nnimi ez'enjawulo kubanga twagala information eno etuuke buli omu. Nga mukama waffe bwe yagambye batulumiriza nnyo okubeera nga tuli banjulukufu ate nga tubaddiza ebigambo. Kino ekitongole kyammwe byonna bye mwetaaga okumanya weetuli ne bye tutazzeemu wano ennamba zaffe kweziri ku mikutu mujje mutubuuze mujje mulabe nga mutambulira wamu naffe so that twogera olulimi lumu ate era nga tewali anyigiriziddwa. So okufuuka mmemba tukyetaaga bammemba era oyo ayagala okufuuka mmemba tukwaniriza ate era tubakubiriza mubeere bammemba kubanga gye tulaga mu maaso eyo oba oli awo ojja kutuuka oyagala okuyingira mu UPRS olwaleero kya bwereere naye oba oli awo bammemba bajja kutuuka bagambe nti ku lw'obulungi bwe kino na kino ayagala okufuuka mmemba olina okusala emitemwa gye tutayagala kulaga. So mujje mwagale ekitongole kyammwe kijja kusobola okufuuka ng'ebitongole bya Nigeria kuba kaakati juzi nali ku media nga baŋŋamba Nigeria ekola ssente bweziti ne bweziti balina emitendera gye bayiseemu naye era tusobola gikola nga tugikolera wamu nga mukyala Fina Masanyaze wabagambye nti mujje muyingire mu kibiina kino. Usually tekiri advisable kubanga bibiina bingi biri mu ggwanga kuba wajja kubeerawo confusion and all that. Mujje tutambulire wamu tulabe ng'ekintu kino tukikyusa okufuuka ekyo kye mwandiyagadde okwenyumirizaamu kubanga ekyamazima kisobola okufuuka ng'ekibiina kya Nigeria kisobola okufuuka ng'ekibiina kya London byonna nga bwe muze mubinoonyerezaako. Kati njagala okutereezaamu kaawo nti ensonga ya Grace, Lady Grace tetwagireka mu bbanga era wuma ebbaluwa twagiddamu ne tubabuulira nti ku ssaawa eno essente ze tusolooza ziriko obwannannyini. Mu mbeera nga nnannyini ssente tasobodde kubeerawo mu bulamu tumusuubira okuba nga yatuwa gwe twandiyise nga next of kin. Mu mbeera nga next of kin yali teyamuteekawo tusuubira nti yandibadde n'omuntu amanaginga estate ye. Tetugenda kuwa buli muntu yenna ajja kujja okutusaba ssente z'omuyimbi nga tetumanyi basis ki kwe tuzimuweera kubanga tuyinza okuziwa omuntu omu ate omulala najja n'azitusaba ogwo gubeera musango. So ffe tuli beetegefu okugaba ssente z'abantu ne mukama bajjuludde mu bulamu bw'ensi eno kasita tuba nga tumanyi nti mu mateeka tewali mulala agenda kujja kubuuza ssente ezo. Famire ya Lady Grace yajja ne twogera nabo ne mbabuulira ekyokukola era nsuubira nti bali mu kubitereeza bwe banaaba bitereezezza tetuyina buzibu na kumuwa ekyo kimugwanidde kubanga eyo right ye. Okuyambako ku CEO ffe ng'abayimbi tuyingira UPRS ku bwannannyini. Nze nga Juli nyingira UPRS nze nga Juli so si nze nga mukyala gundi nti ne bwe mba nvudde mu nsi omwami talina buyinza bujja kukola ki kusaba ssente zange okuggyako nga namuwandiika wali nti yaani
gwe baba bategeeza buli kinkwatako in case siriiwo. So buli omu alina okumanya nti UPRS ogiyingira on an individual basis gwe nga gwe. So in case of anything teri muntu okujjako next of kin nga bwagambye yalina okufuna ssente ezo. Kyenva mbagamba nti abayimbi era ne mbakunga nti eno ye NSSF yaffe kuba abatono ku ffe tuyina professions endala abalala tebayina. So abalala bwe bagirako ssente za NSSF ate ffe mu UPRS tufuna royalties zaffe nti nze ne bwe mba nvudde mu nsi omwana wange aba asobola okukola ki okufuna ssente zange kuba namuwandiisaayo nga alinsikira mu bintu bino ye next of kin. Kyembagambye nti era kyembakubiriza nti bammemba mujje mu registeringe gwe nga gwe ate n'ebyo bakubuuza wali ku lukalala bijjuze byonna mu bulambulukufu oleme kufuna buzibu nga bwe twafuna naani ne Madam Grace. Peter nze Daniel Kazibwe-Ragadi, chairman wa National Culture Forum. Eno ffe National Culture Forum yefu apex body ekulira aba creatives abayimba ennyimba abazanya firimu ba promoter ba service provider era omulimu gwaffe kulobinga na advocacy okulaba nti industry eya creatives etambula bulungi. Njagala okukunga ekyatulese wano kwogera ku kibayita UPRS press conference eno yakwetegekera AGM. Abayimbi abali eyo bonna mu Uganda nga toli mu UPRS manya nti oyimbira bwereere. Badde nsaba buli muyimbi yenna yewandiise mu UPRS olw'ensonga nti tugenda tutereeza ebyali byakyama, tugenda tutereeza amateeka copyright, tugenda tutereeza obwannannyini abantu emirimu gyabwe gye bakola nga bagiregisteringa. Badde mbasaba abayimbi bonna abatali registered bakimanyi nti kiri very important okubeera ng'oli part of UPRS kubanga royalties zo tewali bayinza zikuŋŋaanya. So emyaka egiyise ebintu tebyali birungi nnyo naye tugezaako okulaba nti bitereera. Amabaala mangi mu Uganda, hotel nyingi mu Uganda, disco nyingi mu Uganda ezikola ssente mu art w'abantu naye tewabadde kukuŋŋaanya kulungi. So okukuŋŋaanya kugenda kutereezebwa era nkunga abayimbi bonna mu Uganda, nkiddamu abayimbi bonna mu Uganda mubeere registered. Okweregisteringa si kwa ssente, jangu oregisteringe ne wakuwo. Galo omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.